kulikayo tuvuddeyo mu kkomera wadde byalinaku oluusi tumwenyaamu. Tubadde big event, clear process big event. Abamusibye ali wano mu Ministry of Understanding ebeera ki University of Understanding wano mu kkomera ku kkomera ly'abakyala. Tutambudde n'emikwano gye, muganda wa big event avudde mu kyalo eri eyidudi be yawulidde amawulire g'okukwatibwa kwa muganda we, ne tujja eruzira tujje tumulabeko. N'engeri gye kiri nti eno kabina abadde talina wakateeka wansi ku seminti, twali tumulituddeyo akafaliso n'ettooke agera alyako ku ttooke, kubanga ekigambo ekituufu ayinza okubeerayo emyezi 6 gye bamusayidde si mitono, ate nga tetuli beeteefuteefu ssente zokuzifuna, kubanga naffe tebikyafuna ebivulu, tetukyategeka bivulu olw'ensonga nti bapromota tetukyalina ssente. Bamanerenda bali mu kutubanja, bamaliriza kati batalese n'otuteeka mu makomera. Tubyogera abantu ne bawoza bubadi, bawoza tuli mu lubali, naye nga embeera eriwo si nnungi. Eya big event yategeka ekivulu wa Jose Chameleone, stage n'eryoka yerindigula wansi, amabanja ne gava mu kivulu kya Chameleone ne gajja nga gamugoberera mpaka be yayingira ate Fred Sebatta. Frederico Sebatta, ekigambo ekituufu big event manyi naffe ayagala nnyo okutegeka ebivulu, naye alakinga experience, tayina bumanyirivu. Sente ziyawo omuyimbi, ekigambo ekituufu tetumusalira musango, ne sente ziyawo omuyimbi zaali nnyingi, ate teyafuna budde kwebuuza ku basiniya be. Sente omuyimbi millioni ze zaali badde 5 yamuwa 10 n'okusoba. Fred bonna bw'otunuulira sente ze yawa Jose Chameleone tezaali ntuufu, zaali nnyingi, zaali abnormal. Be yava mu Jose Chameleone n'ayingira Frederico Sebatta. Kuba Sebatta yaliwo nga ffenna basiniya abaludde mulimu guno nga tumulaba, naye nga asaba ssente nnyingi, kuba Sebatta y'omu ku bayimbi abasinga omululu mu byafaayo bya music industry. Tayagalya ddala kumufunamu, akugamba ssente n'amagoba gonna n'agakugamba. Kati bakusanga ng'oyaka ng'oli mupya omuyingira, era nga big bye yakola n'amuyingira, ssente nga nnyingi. Tetusobola kugamba nti concert yakola naye expense yali waggulu olw'ensonga nti ssente agaali badde amagoba ge ate zaali ssente z'abamanerenda. Ate kyewuunyisa abamanerenda ne gavumenti tebamanyi, kubanga ye muntu akuwa millions 10 ng'ozaayo 10 mwana, ate nga abakoola ssente tebalina na license ewola, olw'okuba nti ffe tuba twagala okukola ssente tukola ki? Tuzikiriza ne bazituwa. Kaakati embeera n'etabuka, ate ekivulu bwe kikusala kisobola okubeeramu emyaka 2 oba 3. Katonda baba takuyambye kufuna event ndala ate ekola magoba ag'amangu. Yayambibwako awo Genosale mukwano gwaffe mu music industry, ssente n'azisasula, naye olw'okuba nti loosi yali waggulu, amabanja gaasigalawo. Bw'otunda show ya Fred Sebatta yasembayo, Jeno twamutawaanya, tumutawaanya n'akwata millions 10, naye nkulayirira millioni 10. Big event yagula kuwadde akakaaya, yakwata millions 5 n'aziwa Sebatta, muza mwamulaba mu kamera nga nti 5 gaagano ngafunye, naye nga atolodde yali yaweebwa deposit emabega, ne deposit yamuweebwa yali yeewerebwa era mu bamanerenda. Millions 10, 5 gaagenda wa Sebatta. Millions 26 Steve Jean ebyuma yali abijjeeko ne ziweebwa Steve Jean. Kakati buno kulya Serena millions 87, televu millions 10 ziba teziriiwo. Kati sente zaali ku mulyango. Tebo, buli lw'otunda tebo, otunda tebo millions 3 n'oteeka ku radio. N'otunda tebo endala n'oziteeka mu batikitoka. N'otunda tebo n'oziteeka ku TV. Kakati yagenda okutuuka ku gate collection nga sente kumpi yakola ki? Yazisaasaanya. Kyeyasuubira si kyeyakola ki? Kakati awo abadde mu dduka adda wano, amabanja ne geetuuma. Naye amaanyi gaatuweddemu okuba nti ate omwami Balamu Balugahale minisita w'abaana w'abavubuka, abaana n'abavubuka byawukana. Balamu Balugahale minisita w'abaana n'abavubuka, kitwewuunyizza nnyo okulaba nti ate muganda we yasibye big ng'ate amanyi ebizibu byaffe.
Balamu Barugahale kiteeberezebwa kigambibwa nti ye yawa muganda we na sente azuule mutowe kubanga ebyo abadde abikola naye tetumunenya tetunvunaana naye obizibu byaffe bye tuyitamu bapromota abimanyi essaawa zino bapromota bali down tetukyateekateeka bivulu olw'ensonga nti bamanerenda baatusensera ne tusooka tusitopingamu kyova olaba temukyalaba bivulu bingi twali tulowooza nti omulimu guno gw'abapromota gwe gwaleera Balamu Barugahale ne gumuteeka pulezidenti asobola okumulaba n'amuwa minisita naye bapromota bane tabayambye n'akatono Balamu tayambiddeeko ddala bapromota so ng'omulimu gwaffe gw'abapromota gwe gumuleze ne gumutuusa gy'ali Balamu Barugahale njagala mumbuulire singa teyali promota naye yali mutegedde ne bamutuuma n'erinnya erya Ssaabavulu naye nga Ssaabavulu mutuufu nammwe kennyini mumumanyi gy'abeera naye abantu bamutuuma erinnya erya Ssaabavulu omuntu osobola okwetuuma Kanyama naye nga bakanyama bakola ki gye bali n'ensonga ziri serious Balamu Barugahale tayambye bapromota bane n'akatono ate nga twali tumwenyumirizaamu nti eddoboozi lyaffe ligenze eri ebizibu byaffe byabapromota abimanyi naye tatuyambye Eddie Kenzo Musuuza n'omutima gw'omubi yalwana n'agenda n'aggirayo abayimbi ssente wadde yaziwa abantu abamu abatali batuufu naye at least yazijjayo ne zimansuka mu bayimbi oyo omulaba yasaka naye gwe bayita Balamu Barugahale twalwana pulezidenti n'atusuubiza ssente za SACCO kuba pulezidenti tukize tugaane oba omuwagira batumuwagira ali bize yeetaga okujjukiza Balamu buli Mande mu cabinet ministers atuulamu ayina obusobozi obusobola okujjukiza pulezidenti n'abagaba ne bapromota bange bali bubi bateere ssente mu SACCO zaabwe bakooye okubeera nga basabiriza jeno buli kaseera teeka ssente zaabwe mu SACCO beewole nga bye bakola tetugamba nti ssente zigenda kusosola abamabanja ne ssente buli lwe zibeera mu SACCO oba otegeka ebivulu bingi n'ofunako amagoba n'osasula amabanja naye Balamu Barugahale ekyo kyamulema okukola yatufunirayo akadde kaali katono nnyo mu pulogulaamu ekololo ababodaboda baali bagenze okusinkana pulezidenti ababoda n'abatakisi yatuwa eddakiika 3 naye nga mwanda abadde atyo oyo yatuwa eddakiika 3 okwogerewa pulezidenti kuba yali talina kyafiirwa nga tuwadde eddakiika 10 naye nga ndi mu kwogera naye nga ndi mugongo mwanda banali njogera muwawa pulezidenti akutte peeni awuliriza ensonga z'abapromota naye nga twamusaba ndeka twogere tusome ekiwandiiko kyaffe tiyatuwa budde alinga ataatuwa alinga eyatukookoonya obukookoonya kaakati ne tusalawo ne tugenda jjo ewa Eddie Kenzo Munyonyo nga tulowooza agenda tuwa obudde omutima gw'omubi Eddie Kenzo n'agutulaga n'aganutuwa okujjukiza pulezidenti ntwogere naye kati embeera gye tulimu bapromota tetulina ssente ze tugenda kugisaayo big event era ntereeza zino kamera zonna ezintunuulidde Balamu Barugahale big event alina ssente bapromota ffenna tetulina ssente tunoonya ssente za kutegeka Christmas Boxing Day 31st n'olusooka omwaka oba yagulamu akakaayo oba TV ssente zafiira mu ndongo ate zasasula bayimbi rediyo ne zidda mu saturation ne zitambula nati n'omukwata n'omusiba olaba ssente zibula muntu ali bweru kati ate mu kkomera agenda kukolerayo ate ssente kale tuzze wano tumulekidde akafaliso tutuuseewo tutuusereeta tutuuse ssaawa 9:30 tumulekidde n'ettooke n'omunnyo naye batugambye okutuguleteyo tugenda kutumawo enkeera ku Lwokusatu tuleetere akafaliso n'akatooke ako Balamu yagenda okupita event ekigambo ekituufu tetulina ssente era ffe tetulina singa tubadde tulina twali tusobola okuzikuŋŋaanya ne tumugjayo naye bapromota tuli down tuli mu kunoonya ssente za SACCO ze tulinze pulezidenti yatusuubiza basiteeke mu SACCO tutegeke festival season Balamu Barugahale tukusaba obeere n'ekisa ote promota kuba ebizibu bya promota obimanyi digi talina ssente mpozi ngaomusindika adde awaka atunde ennyumba ya taata we ne maama we ate kitulowooza nti kizibu muganda wa Balamu wabiyoko akagambo tungambye ntya muganda wa Balamu mutandi kalike n'amannya amanya gange nze AC nga nkolera ekitongole kya AC Events ndi baaba wa Big
twagala okutwala omukisa guno okwebaza bapromota banne mwebale nnyo okuyimirirawo Big. Mwami Abitex tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ekintu nga kino ky'okoze kye twandisuubidde ate oba ne mwami Balamu kye yandikoze akaseera kano. Naye muganda wange Big teyalya ssente ezo. Muganda wange Big yafuna ssente ezo okutegeka essanyu erisanyusa abaki abantu, but unfortunately omuyimbi tomanya gwe yaleeta kubanga yasooka n'afuna ebizibu bya ggwanga mujje ffenna bye tumanyi, ate n'addamu n'aleeta omuyimbi gwe twali tulowooza nti ensi esanyukira ki kadongo kamu. Unfortunately expectations za Big ne zikka wansi. Naye mwami Balamu whatever he is yandibadde atuyamba. Ssebo ow'ekitiibwa tukwegayiridde, minisita w'abavubuka, taata akulira abapromota, tukwegayiridde ne Ssekwegayirira tukwegayiridde otuteere Big okuva eruzira gy'ali gye yeebase, tusaba omugjeyo. Nze ne famire ya Big tujja kubeera basanyufu nga mututeeredde Big. Omusaza ali mu mbeera ki kuba kigambo mwekayidde? Essuubi lye liri mu bapromota banne kubanga emirimu gyabwe bamanyi engeri gye bagitambuza. Mwami Abitex agenze n'agamba nti banoonya nazinaakola Ssekukkulu, kitegeeza tebakola ki? Tebazirina. Naye ate Big ali munda, essuubi lye liri mu ki? Mu bapromota banne. Saagala gamba nti Big ali bulungi kubanga omuntu yenna alina akwagaliza ekkomera. Twandibadde tusaba n'obwewembeefu mwami Balamu tukusaba busabi otuyambe, otusaasire, otuteere Big. Tufulume ebweru oba mulina emisango gye muvunaana egy'essente z'ataalya wabula ze yategesa ekivvulu, mujje ebweru mutuule ku mmeeza. Bapromota banne weebali, mujje mutuule kubanga era ekintu nga kino kyaliwo siteegi ya ggwanga mujje we yagwamu. Abantu baatuula wamu. Tukolitedde ekyo kiwedde mutuleke John yansiba ebyekiyayi era mabanja ga ndongo naye navaayo nga kanuubuse nagategeka ku koolasi ne kavaayo nga kanuubuse. Kakati Big wadde engeri gyali omukyala akabina ajja kumala kakatega kafaliso kano yeekuŋŋaanya kubanga tali buwe banaaba ayagala okwebaka obulungi ajja kumala kudda waka eri ewuwe naye wano ali mu University of Understanding and Music Operation. Ffe tetusuubiramu wadde omune gw'ennusu kuba tetugulina kulinga essente za SACCO ze tubali tulowooza nti ogenda kuziroopinga ojjukize pulezidenti azituwe, naye ate omulimu gw'okola ate okulaba ng'osiba bapromota banno ze ndowooza omulimu si mutuufu. Kakati ssente tuziseevinga naye tetuziseevinga kuggyayo bapromota abasibiddwa, tuziseevinga kukola bizibu byaffe ebiri personal. Owulira ekigambo ekyo?